Balimwenzo Ronald Nsubuga. Zigenzo okwera ssaawa 3 ez'okumakya nga bakansala abalondebwa okuva mu division 5 ezikola ekibuga Kampala n'abo abakiiko obutereevu ku lukiiko lwa KCCA batandise dda okutuuka ku City Hall okuba ebirayiro byabwe mu butongole okuweereza abantu abaabalonda. Waisembale ne Lord Mayor owa Kampala omulonde Ronald Balimwenzo Nsubuga n'atuuka naye okuba ebirayiro bye. Ono abadde awerekeddwako mukyala we ko n'abakulu okuva mu kibiina kye kino okubadde omwogezi w'ekibiina era nga ye mubaka wa Nakawa West Joel Ssenyonyi, omubaka wa Kira Municipality George Musisi n'abalala. Ku ssaawa 5 zennyini omukolo gw'okulayiza bakansala gutandise era nga batandise ne bakansala ab'ekibiina ki NRM era obwedda amaliriza okuba ebirayiro bye ng'agendewa Nankulu w'ekitongole ki KCCA Sharifa Buzechi okumukwasa ssemateeka w'ekitongole n'ebintu ebirala. Mu bakansala abalayiziddwa olunaku olwaleero mubaddemu owa Kawempe North Umar Magala, kansala omukyala owa Kawempe South Shamim Nambassa, ow'e Makindye Sandy Mosh, ow'e Nakawa John Mary Sebufu n'abalala. I, Sandy Mosh, African, Solomon Lafam, that I will give faithful service to this council and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. People power. Olw'okubanga ku mbaga tekubulako musiiwuufu, waliwo bakansala abamu abavulungutanye n'okulayira ebigambo by'Oluzungu bwe bibalemye okusoma ne basaba okubayambako. Through allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Nga zikunuukiriza okwera ssaawa 7, Lord Mayor omulonde Ronald Balimwenzo ayitiddwa awabadde wakubirwa ebirayiro naye okuba ebirayiro bye. Wano Nankulu wa KCCA Sharifa Buzechi asooseeko mubuuza bibuuzo oba nga office akkiriza ogitwala naye byazzeemu n'oluvannyuma ne bamwambaza ekyambalo ky'obwa Meeya ne mukyala we era n'akuba ebirayiro bye mu butongole nga Lord Mayor wa Kampala. Oluvannyuma lw'okwasibwa office mwagenda okukakkalabiza emirimu gye, Lord Mayor Balimwenzo ayogeddeko eri abantu ababadde ku mukolo guno. I stand humbled by his faithfulness and deeply grateful for the trust the people of Kampala have placed in me as Lord Mayor. Ono ategeezezza nga bw'agenda okutandikira ku munne gwaddidde mu bigere we yakomye wabula n'asuubiza bannakampala nga bw'agenda okukola ku bizibu ebikyabalumya omutwe okuli amataba ne kasasiro asusse mu kibuga. So garbage is one critical challenge that we must address. It's critical and we have solutions to this. We have solutions. Ono era agamba nti wakukolera ku mateeka nga bwe galambikibwa mu ssemateeka nga mpaawo omuntu yenna gw'agenda kuttira ku liiso mu kisanja kye naddala ku nsonga z'obuli bw'enguzi. As Lord Mayor, I pledge to serve with humility, integrity, transparency and unwavering commitment to transform and progress of Kampala. Ne bakansala abalayidde olunaku olwaleero waliwo bye basuubizza abantu baabwe. Tulina ensonga ze twalambika era nga ze zimu ze tugenda otandikirako. Nze ŋŋaze era ali mu kifo ky'abakyala, nzize kubeera eddoboozi ly'abakyala abali mu Kampala. Tuzze wano okubeera eddoboozi ly'abannakawempe okutuusa ebirowoozo byabwe. Ekimu ku biruma bannakawempe gy'emisolo emingi egiba binikibwa ate nga tebagifunamu. Tugenda kukwata nnyo ku nsonga ya kasasiro okumala mu bitundu byaffe nga tugamba KCCA na technical wing twatadde mu budget twagala emmotoka za kasasiro 10 zireetebwe emmotoka za kasasiro tuyonje ekibuga. This is the face of the country. Olunaku olw'enkya bakansala bano baakudda ku City Hall okulonda sipiika n'omumyuka we bwe bagenda okukubiriza kansa eno. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.